Norman tumuhimbisa abadde amaze wiiki nnamba nga talabikako olulabise n'addusibwa mu ddwaliro lya Case Hospital okukeberebwa olw'embeera gy'abaddemu. Okusinziira ku mikwano gye n'ab'eŋŋanda ze, Norman tasobola kwogera wadde okutambula nga kati basitula musitule. Naye twagala abasawo basooke batubuulire mu musaayi gwe basanzeemu ki, mu magumba ge basanzeemu ki, mu mubiri gwe basanzeemu ki. Wabula wadde nga Norman alabise tewali yategedde wa gy'abadde na biki byayiseemu. Eno rigimu tumanyi byekola. Batubuulidde nti ono yaleeteddwa ku ssaawa 10 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero n'asuulibwa okumpi n'ewuwe, wabula nga kyamutwalidde essaawa eziwerako okutuuka mu maka ge wadde nga we yasuuliddwa kinnya na mpindi okutuuka ewuwe. Okujja kwe teyategedde bbanga lyatambulidde. Mmotoka yamutambuza bbanga ppanvu okutuuka we yamulese, era yamulese ku Kasubi SS. Poliisi n'abantu ababadde mu ngoye eza bulijjo bazze ne bazingako amaka ga Norman, wabula olulabye ab'amawulire ne bemulula mpola mpola. Bwe twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango atutegeezezza nti okusinziira ku bujulizi bwe baakafunawo tewali kiraga nti Norman waliwo omuntu yenna eyabadde yamuwambye. Twazudde ku sisitimu yaffe anti abadde ayogera oba abadde akomuniketinga ku simu ye paka nga 22 22 omwezi guno bwe yajjako simu ye ng'ali wano mu Bowman House. Naye kati bo bagamba nti yabuladi nga 19 ye mwenyini yagenda nga 21 sawa 3:2 okupakinga motoka ye. Ono agamba nti Norman ne banne bakyalina bingi ebyokunnyonnyola. Tulina ebibuuzo bingi gye twagala kukola ki okubuuza mwami Norman. Tulina ebibuuzo bingi gye twagala okubuuza mwami Robert Mayanja. Tulina ebibuuzo bingi gye twagala kubuuza mukyala we n'abantu abalala. Tuzeeyo ku Case Hospital ono gye yatwaliddwa okumanya ebimufaako. Omulwadde gwe tufunye tabadde bubi nnyo naye nga abadde ali dehydrated, ekiraga nti abadde talina bulungi amazzi mu mubiri. Ne tukolamu investigations okukebera omusaayi, ne tumuwa eddagala, ne tumuteekako ne ku ccupa. Naye amaaso ge gabadde gazimbyemukko ng'agamba awuliramuko ku bulumi. Tumutwala okulaba eye specialist eyamulabye, saawa eno tali mu mbeera mbi, ddaka amulese n'agenda awaka. Olunaku lw'eggulo mukyala wa Norman yeesitudde n'agenda ku CPS ng'ayagala amanye wa bajali. Norman tumuhimbisa azze akwatibwa era ng'asibwa olw'ebikolwa by'okusuula embizzi ku Paalamenti by'atera okwetabamu nga n'olunaku lwagambibwa okubula yali akedde kusuula bubizzi okumpi ne Paalamenti. Peter Muwezi, NTV Akawungeezi.